ene waffe tulina obuzibu bw'enkima. Enkima zaafuuka enkima, enkima zifuuse enkima, enkima mpitirivu. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Nye enkima zifuuse enkima ene ewaffe mpitirivu, ziva wala okutuuka eno ewaffe, zitambulira ku mabaati, ku bikomera. Kati awo yiye eri ku ttooke lya neiba yali agenze mu kyalo nga tebana kuteekawo muggalo, omuggalo ne gumukwatira mu kyalo. Yali agenze n'abaana n'omukyala bonna, ng'ekikomera balese bakisibye, naye balinamu ettooke lyakula ne lyengera, naye enkima ziridde ettooke. Ziridde ettooke. Ezo enkima nkambwe nnyo, n'ogikuba mala gikuba ku mubiri okudduka, ogigoba obugobi tevaawo, kwegamba tezitya bantu. Zibba ebintu olekaawo ebyokulya osanga zibiridde, ziyingira ne mu nnyumba. Enkima nkambwe ezo z'olaba mpitirivu nno, zitusumbuwa nnyo. Bano abakyala batunda obudaala ku makubo, singa ayingirako munda nga badde alinawo amenvu asanga zigatutte. Bwezito nno bwe ziri mpitirivu, zitusumbuwa eno ewaffe, ziva wala okututuukako, zitambulira nga bw'olaba waggulu ku nnyumba bwe zityo ku mabaati, paka bwe zituuka eno ewaffe. Tuli mu buzibu nno obw'amaanyi obw'enkima zitumazeeko emirembe, zidduka mu kibya ne zijja eno mu bantu. Bwe kityo bwe kiri. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mukyegatteko, kigenda kuba kirungi. Mweraba.